Ku ssaawa nga 5 ez'akalasamayanzi bannakibiina ki National Unity Platform 11 abakwatibwa ku misango egy'okukola dduyiro ow'ekinnamagye mu bumenyi bw'amateeka baleeteddwa ku kkooti y'e Kanyanya ku misango egibavunaanibwa. Omu ku bakwate, Sauda Madada, atuuseeyo nga tasobola kwetengerera era onazze awaniririddwa abakuumaddembe ab'ekitongole eky'amakomera. Mu kaseera mpawe kaaga, Madada atandise okutanako omusaayi. Newankubadde abasirikale b'amakomera balabye embeera Madada mwabadde tekibalobedde kumutwala mu kaduukulu awali abasibe nga balinda omulamuzi kkooti etandike. Abavunaanwa bayingiziddwa mu kkooti wabulayo Madada asigaddeyo mu kaduukulu. Nga kyajjakkalire mu ntebe ye, omulamuzi Damali Agumasiimwe waliwo amukubye akaama ng'omu ku basibe bwaleeteddwa ng'embeera ye mbi nnyo ekimwaliriza okwesitula alaba ogubadde. Kyasanze mu kaduukulu kimwaliriza okulagira Madada atwalibwe mu ddwaliro mu Bunnambiro. Wano ambulensi ereeteddwa n'etwala Madada okufuna obujjanjabi. Ekitongole ekiramuzi kitandise okusesema ebijanjaalo nga kitugamba kiridde ennyama. Tukigambye lunye ti bano abantu babatulugunya. Kati kigenza okujjukira omu okumufunira ambulensi etumanyi nti oba obuvune bwafunye bunaaba kusobola okuwona. Era okufa kwa Ssegirinya tukuteeka ku gavumenti eno n'ekitongole ekiramuzi. Katugamba kkooti muyige olw'ebyo byaliwo. Abantu bano Saidi Mutwe bakirewo n'abalala baatulugunyizibwa ng'abakwata mulabe Madada asisima Musaayi ali mu mbeera mbi. Katugamba kkooti banna embeera emu n'obuntu. Babasiba abalala okuli omumyuka w'omwogezi w'ekibiina ki NUP Alex Waiso Mufumbiro, Edward Ssebuufu amanyiddwa nga Eddie Mutwe, Akirewo Kivumbi ko n'abalala bagenze mu maaso n'okusaba omulamuzi abakkirize beeyimirirwe kubanga basussizza ennaku 6 ku alimanda ssemateeka z'alambika nga balina okuweebwa akakalu ka kkooti ak'obuwaze. Kasubire kkooti ejja kukola ekituufu ku ekyo kye tulabye. Kyokka oludda oluwaabi nga lukulembeddwa mu Sharon Nambuya lukalambidde nga bagamba nti abantu bano balimu omukuzza emisango nga nabwe kityo bayinza okuteeka ebyokwerinda by'eggwanga mu katyabaga singa bakkirizibwa okweyimirirwa. Ono atuuse n'okukakasa nga bw'amaze okufuna obujulizi bwonna obwoleka nga bano bali abazzi b'emisango kale nga talaba nsonga lwaki bateebwa n'asaba okuweebwa akadde omusango guwulirwe. Ng'ategedde bino omulamuzi alagidde bano bazibwe mu kkomera okutuusa nga 5 omwezi ogw'E12 okw'ensala ye ku nsonga eno. Olwaleero okusaba kwaffe tukutadde mu maaso ga kkooti eyo gye beekwasa kyeyina obuyinza n'obuvunaanyizibwa obwo. Era tusuubira tewali kuwannaanya mu mateeka bwe gaba gagobereddwa kukomawo ku nnaku z'omwezi nga 5 kugenda n'abantu baffe bawoze nga bapa bweru. Samuel Muyizi nga y'omu ku bannamateeka b'abavunaanwa ategeezezza nga n'Olivia Lutaaya naye bw'amaze okumusabira okuteebwa kkakalu ka kkooti. Okwo kkooti ekulinako obuyinza okusalawo oba nedda. Era tugisaba naye ku Olivia Lutaaya ate banne baleme mulekayo mu kkomera kubanga ye abudde ne kkooti nti mulwadde. Era ekirungi obutafaana luli kkooti eragidde Olivia Lutaaya obulwadde bwobwo bulina okufuna omusawo. Abavunaanwa baddiziddwayo ku alimanda mu kkomera erizira.